mwasuze mutya mikwano gyange olunaku lutandise lutya olwaleero lutandise lulimu nno akabugumubugumu lulimu akasana so singa ziri bulijjo lwe muzuukuka nga mutintima temwagala kuva mu buliri naye obuvunaanyizibwa bwo tebukulekaayo oba waliyo empewo oba waliyo enkuba oba waliyo ebbugumu ng'abayizi ba terefayina bagamba ffe twagala kusoma Luganda Zaabu era obeera oteekeddwa buteeka okubeera nti atojja n'osomesa abayizi. Mikwano gyange mbaniriza nnyo olunaku olwaleero olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwakafuumula mpa oguyita ogwokuna oba April mu lulimi luli olufuutifuuti omwaka 2018 omwaka tugutambuza tunatera ogutuuka mu makati gaago. Ekibuuzo ebyo byewateekateeka okukola waliwo gye tuyita quarter waliwo gye tuyita half ne full kati byewateekateeka myezi ena mu quarter giba 3 egyo gyagenze ya haafu emyezi 6 eyo nagyo ginatera okutuuka n'omwaka tunatera ogumaliriza bw'ogira ng'otuulamu booti nga webalabala waye ntuuseewa minzaani ebalansi nze oba ekibulu kyagudde sayidi eno nga weteekateeka. Nze Sharifa Namatove ne programu Oluganda Zaabu olunaku olwokubiri tusoma byabuwangwa. Topiki yaffe gye tusoma olunaku olwakubiri egamba nti Omuganda n'obugunjufu. Olunaku olwaleero tutunuulira omwana omuwala omugunjufu yandyeyisizza atya yeeyisanga atya asaanye kweyisa atya mu Buganda naye olwaleero sira tulitadde awaka in the home. Omwana omuwala omugunjufu yeeyisa atya awaka biki byakola biki byatakola. Ndino omusomesa muyitirivu nnyo mu byobuwangwa ono musomesa Misakanwaji Paul Mugumya nsanyusa okulaba buuza ku bantu baffe abagoberezi ba programu eno ab'olulango abajagala n'abajettanira tubaagaliza ebirungi ate era tusiima bye bakola. Kanwaji Paul Mugumya musomesa ku Broadway Oluganda eyeddira eki ebangabi akabbiro jerengesa omubala gugamba gute nti ya kali kutanda nekakusula mbenga byabasambaganya kali kutanda okay tuli wana abenga byababiri nze Namatovu nono mwannyinaze Kanwaji tugenda okubatwala okuvira ddala kati okutuuka ku ssaawa 3 n'ekitundu nga tusoma Omuganda n'obugunjufu. Omusomesa wange ono ava ku Broadway High School Kawempe omusomesa osomesa byonna naye nze nsinga kwagala mu culture kakati omwana omuwala omugunjufu yandeyisiza ate bulijjo buli musomesa ajja wano agezaako okulambika ekigambo obugunjufu kyekitegeeza naye tekitegeeza nti gweojjiddwamu mu abo era naawe kikole. Obugunjufu nzijjukira nga kunnyonnyolako nti ekyennyumi kyakyo opposite kitegeeza obugwenyufu. So bw'otaba mugunjufu oba mugwenyufu ekyo kyokola ekitali kya bugunjufu kikufuula mugwenyufu. N'olwekyo mu bufunze nga tetugenze ebigambo biri ebirala omugunjufu yani wabula omugunjufu yakola ebintu ebyegombesebwa abantu abalala ng'omuntu bwakulaba nga weeyisa bw'otyo nga yeegomba enneeyisaayo oyo abeera omugunjufu. Tomanyi nti mulimu omuntu akola ekintu nga kiri nga kiri vice versa nga kiri kyennyumanyuma naye nga ate oluusi abaana abato bamwegomba ne bagamba yewe waawo nange njagala kukugira bwenti empozi kati antu empozi kati ennyinnyonnyolo eyinza okukyuka nga kyegombesebwa omuntu oba naye omugunjufu banga oli asobola okuyimba ennyimba ye zimusanyusiza omwana naye nga ate si za bugunjufu. N'olwekyo obugunjufu omuntu akola ebintu ebituufu era ebireetera abantu abagunjufu okumwemisa oba okumwegomba. Kwegamba bye bintu empisa ez'obuntu ezikkirizibwa mu bitundu gye tubeera era okuviira ddala mu buwangwa bw'ensi eyo era tujja kukkiriza nti obugunjufu bwawukana okuva mu kitundu ky'ensi ekimu okudda mu kirala. Kakati fano mu Buganda bw'ofukamira oba mugunjufu ng'obuuza n'ate nnyina ekitundu ky'ensi ekirala gye nnalaga nabanga mukulembeze twatambula mu disitulikiti nnyingi nnyo mu Uganda eri nga okulaga obugunjufu ositama n'obuuza kituufu. Kakati tuli wano mu Buganda buli ggwanga obaza waliwo olugero ga nti buli kasozi n'engo yaako n'olwekyo buli kitundu era buli ggwanga n'obugunjufu bwazo oba n'empisa zaazo. Weewaawo tukomewo wano e Buganda ewaffe wa Ssaabasajja omwana omuwala omugunjufu yeeyisa atya? Omwana omuwala omugunjufu ekintu takigwamu bugwi wabula ateekateekebwa okusobola okweyisa mu mbeera ey'obugunjufu mu maaso. Okutandika okugunjula kw'omwana kutandikira mu lubuto ng'omwana tanaba naggwa ku nsi. Maama n'atandika okweyisa obulungi olw'oyo kubanga bye tweyisa bisiva ku ebyo abakadde bye beeyisa bye twakula nga tulaba. N'olwekyo abamu balowooza nti okugunjula omwana ateekeddwa okusooka kutuuka mu secondary oba mu primary wabula n'owesanga nga awabye
so obugunjufu bw'omwana butandikira kuva mu lubuto maama biki byeeyisa oba biki byakola biki byalya nga oba biki byayogera nga omukyala ali lubuto wamala okugwawo obugunjufu fena bujanga butandika bwetyo mpola mpola suubira tutuukidde wano muze mu birabe ebyenjawulo omukazi nga yakazaala omwana omuwala amuyisa atya omulenzi yamuyisa atya n'olwekyo ku muwala obugunjufu bw'omwana omuwala buva waka n'olwekyo maama era leero tuli waka waka ogenda okwesiba maama ye mpaji oba ye omuntu asuubirwa okubeera nti yalambika muwala we mu bintu eby'obugunjufu era mu maaso kyalibeera taata agabana abalenzi maama n'agabana abaana abawala naddala bagenda basuumukamu taata atwala abalenzi maama n'atwala baki wadde tekijjaako buvunaanyizibwa bw'abazadde bombi kugunjula wabula maama ye musaale mu kino akati omwana omuwala ate omugunjufu yoyo asuubirwa okubeera nti akola emirimu era ddala ndiko yawulira ategeera wabula essomero ly'omwana omuwala mu maka ebibiina bibiri ekisooka enju n'ekiyungu ebisinga obukulu bino byonna byagenda okukola biva wano kyovulaba nti abaana abawala bo babagamba nti mwe mufumba ekiyungu kyammwe wadde si kyankomeredde ffe waka twafumbanga era twagabananga ebiyungu naye abalenzi abamu tebaagala kufumba tebaagalira ddala kufumba babitulekera n'olwekyo maama agunjula oba alambika muwala we mu mirimu egy'ekikyala omwo mwe muli okulima mwe muli okufumba mwe muli okwoza engoye ez'abatoobe n'ez'amama we so kati eza taata abamu bazze bakitwala kifulande nti omusajja omukyala yalina okukola ki okumwoleza naye omwana ono bw'ayiga okwoza akade zokka kitegeeza ate nkyagenda kufumbirwa tajja kuyiga ngeri gye bakunyamu saati ya mwami era awo okibuuza obadde okiriko ng'okitakola bwoti naye kati omaze okukiddamu ansa kubanga sooka ozimbawo kati nze kakati waliwo engoye za taata of course zetutayoza ng'engoye ez'omunda empale zino zemwambalira munda mu mpale oluusi na buno obulala naye nga toluusi vesti tusobola okuzooza omwana omuwala omuyonja asobola ogikunya bulungi netukula naye kakati bwe tutuuka ku ngoye nga empale amakanzu amasaati lwaki baatuyigirizanga okuzooza taata ono yagiranga n'atugamba nti kakati olituuka maka g'omusajja nga tomanyi kugolola mpale laba bwagolola laba bwakigolola kyusa nakwisamu oluyi kugamba n'osobola okukula ng'okoze eki abasinga kati nga bw'okyogedde bagamba ezo n'abasajja bano namwe mwegambeko olumu manyi ogamba engoye zange mukazi yalina ozooza kituufu nze mba nnyina okuzikunya naye kyagala nembeerawo n'ono omwana ne muyigiriza nti esaati y'omusajja bagikunya wano tugikunya nnyo enkwawa tugikunya nnyo bwe tumala okwoza ebifo ebyo ne tulyoka tukunye walala wonna ekanzu bweba kanzu wansi eno wano emikono wegimalira mu nkwawa naki omwana ono n'akola ki n'akula ng'akitegedde bazigolola batya kati naye bw'anagenda mu maka ajja kumanya bw'alina okukwata ezaabaze weebale nnyo ekirala nti omwana omuwala omugunjufu atendekebwa mu mbeera y'okwaniriza abagenyi okubalamusa abantu ennaku zino singa oyo wegendereza abaana batono abamanyi okulamusa okutuufu n'olutuuka agamba mujeebale waliwo omwana yakubuuzaako maama maasitoola eki ennamusa tebagimanyi ate nno byenno byandiba ebyolwali naye nga tuze mu byannamaddala otuuka mu maka g'abantu tuyinza okuba tugenze nawala nyinza n'okutandikira ku julian ne Raymond ne mbagamba mujje mubuuze nti eradde nnyabo eradde ssebo eradde nnyabo osibye otya nno ssebo bulungi nnyabo naye bw'obanga osanyukira mugenyi avudde of course olina kutandika nansanyusa okulaba bingi ebikolebwa n'osooka n'omutuuza toyinza kubuuza muntu ng'akyali weri ku luggi abaana abamu balina ogwo omuze obeera wakatuuka oyingidde tusanyusa okulaba tonatuula sibeera n'ennyabo n'olwekyo ennamusa akati kubanga mu kkubo ewaka tewaba kkubo temuba mu nju temuba kkubo n'olwekyo omwana ono bw'akuzibwa nti buli muntu azze ewaka alina ensonga emuleese tebalamusiza muntu ku lubalaza wabula mu ddiiro ate olusinga oli akyagala asooka atuule omuwe ku lwendo lw'amazzi olyoka omulamuse bulungi nnyo ate ekyo bwe kiggwa omugenyi ono azze omwana omuwala atendekebwa okwaniriza omugenyi ng'otadde n'okumutikkula ekintu ekino kireese nnyo amaka g'abantu okusasika omukyala alaba omwami ng'azze azze abagatanye n'ebintu naga ndi bize mumutikkule taata wamwe temumulaba n'asirika
awaliwo akatabo akatabo ndikumma okulya omukyala yali asaba olukadde ngaludde ng'agiraajanira omwami lumu neyeefizalaga akanjigule n'agireeta ewaka naye omukyala yali alina omugenyi ewaka omukyala neyeefuula bizi kituufu era yali bizi naye kino oba olyawo tekyamuliimu omukyala olwatuuka ye n'alamusa bbaawe tamutikkudde naye omugenyi gwe yadde akyazizza ati ye yamutikkula akaveera bannaye sikulabayo omugenyi gwe wakyazizza ye yakuzibwa n'obugunjufu amanyi bwe bayise nti ng'oli mukazi ng'okulisayo bba wange oli mukwano gwange bba wange azze ng'ogenda bannaye tusanyusa kulaba ng'amutikkula anange haji kambikwata bannange bwengoba ayinza obutajanjawaza nnyo nga bw'ojanjawaza naye n'alabanga gwe tokikoze ye n'agamba waife tuli bakyala kamukole kikamutikkule ekyavaamu omugenyi bwe yali asiibula kade n'agiwooli omwami n'amuwerekera ne kade n'agiwooli n'agitwala nalina okubuuza nti kade yange nti nagiwadde yantikkudde Mr. Kanwaji banange bakyala bannange ekyo sikiwagidde bakyala bannange n'emikwano gino tugyegendereze siganye nanyini maka bw'aba tatuukiridde naate nawe omugenyi oba mukwano gwange toyitawo nnyo kulaga nti nze situukiridde ate gw'olina nnyo akajanja sina mukwano kajanja otikkula bba wange omuwerekerako ki kansuubire toyomba owabula n'olwekyo ekituufu kyo gyekiri nti mu maka abakyala abamu tebakitwala nga kyabuvunaanyizibwa okutikkula ekyo kyokka talaba waayinza biteeka obusungu obubikkako wakiriko omwana mu maka atikkule nawe oli mukwano gwange mukazi mukulu twengana ng'ogenda ng'omutikkula omwana naye tajja kutikkula kuba gwe mama wotatikkulidde kitegeeza abaana batokola ki tebakirina obusungu ne buba bwabaddewo omukyala obikkangako sooka onnyumize omusajja ng'akwata kadde ng'agiwa mukwano gwono yagiwooli katono bwe yatuuka okugibala nti olugoye lwange nakusa nti naluleeta naye ojjukira lw'otankulisaayo n'otantikkula nawa mukwano gwo eyantikkula era nalumwa n'alutwala awo byaddirira nze naawe sooka onnyumize kirabika n'olwekyo omwana omuwala agunjibwa kuva waka engeri gy'ayinza okukwatamu omusajja olaba nti omwana omuwala engeri gy'ayisaamu bannyina abalenzi bebaana abalenzi bazaalibwa nabo era eraga ekifaananyi ky'aliyisaamu omusajja omwana omuwala bamukuutira nti tawa mwana mulenzi kintu mu ngalo tugeze oyo kya kasooli tomala gaweereza mwana mulenzi kasooli wuuwo yuuyo tukwata bakusigamu ensigo nti bakusigamu embeera nti omusajja yenna aweebwa ekitiibwa kaabe mwannyoko awo gye kitandikira n'emirimu emirala kati ekirala omukyala kyalina okugunjula okulambika omwana we omwana ono agenda kuzaala enkya n'olwekyo ayisa atya abaana ewaka kitandikira ku batoobi maama amusigamu ensigo ey'okulabirira abaana ate n'okwagala omwana ono maama amulambika amukolera ziddole amukolera ki kuba bye byagenda okubeera mu bulamu bwe bwa bulijjo enfumba obuzannyozannyo bwe bazannya naye kati waliwo akagero kali mu katabo ka Senga Joyce nakagula ayina keyayogera akagero nti omwana ng'akula ayagala nnyo ddole bw'olaba ng'ayagala nnyo ddole oyo omwana alina omukwano eri abaana be baali bazaala so ate osobola okulaba omwana n'akwata ddole ya munne n'agyasa oba n'agiyuza oba n'agyokya oba n'agisala omwana oyo muzadde bw'olaba ng'omwana bw'oti omwana oyo omwegendeza be baba batta abantu omuntu wasobola okutuusa obulabe ku ddole ey'ebyayi asobola okutuusa obulabe ku muntu omulamu Mr. Kanwaji sooka osimbewo awo akati ojja kunzijukiza olugero luno luli mu katabo kibonaaba okajjukidde olwatuukanga wabawo omukyala ng'afumbirwa bwe yagenda okufumbirwa yagenda n'akatooke omanyi buno obuwala ogenda nako kakuyambeko ku mirimu kati akatooke ako kajja n'eddole ye kaddole yaako nga batuuka bagenda ku nnimiro okulima bwe bagenda okulima nga kano katooke kasigala wali kakuuma omwana woono baaba we kakuuma omwana nako kayina owaako kakati oli omwana owoono ali mu nnimiro omuwala omukulu omufumba alima n'akaaba kati bwe yakaaba kano akatone kagamba bannange abaana bombi bakaaba kyokka kati n'owange akaaba kankyooka enkiri ky'owange n'asirisa wuwe nga oli bw'akaabaga nawe kirika ne munnamu mukiri kye kati oli najja n'amugamba gwe omwana akaaba okola ki oli ku biddole ositudde n'akwata ddole wono n'amukasuka mwala n'amugamba bakuba iddole sirisa omwana oli n'akaaba nga bw'asirisa omwana woono omwana owa ddala n'amusirisa irikawo kyokka kati olaba omwana wange bamucudde oli olwadda ku nkumbi noono n'akwata omwana we n'amusuula muki mu mwala n'akomawo ng'akaaba n'amugamba baaba abaana bombi bagudde mu mwala kati bafudde ati nno
kakati olina kankusaliraawo oli teyamanya nti omwana teyamanya nti bafudde wabula yalengera omwana ono w'ebyayi ng'aseeyeeya n'agamba ono kankuteekeyo oseeyeeyenga munno oli ye omwana yali alowooza muzannyo kati ono agenda okutuuka ng'abaana bombi bali ku mazzi baseeyeeya ekyo kiraga bulazi nti n'ono yali afudde ke katabo ke mbadde gamba akasenga Joyce mwe muli akawaayiro ako n'ekyo kyali kiraga nti omwana ono mukwano gw'abadde alina eri ddole w'ebyayi gwe naawe asuddeyo ddole ye gwe mukwano gw'olina n'ono kati abazadde obagamba ky'essaawa eno kye baba bateeka mu mwana omuwala oyo omwana omuwala bamukuze mu mbeera nti ayagala nnyo abaana nga batandikira ku biddole maama bw'olaba ng'omwana ono awadde nnyo ddole obudde n'atuuka n'amata ne gayonooneka oba ne gakola katya n'atakola mirimu tomukuba wakiri mulambike kuba bw'okimuttamya bw'okimukubira yajja kukula akyaya abaana be bano abasuula abaana kasasiro naye kino kiva wansi ng'omwana akula laavu oba omukwano gw'alaga ddole gwe mukwano gw'alaga omwana osanga ng'amutadde mu ntebe bulungi nnyo n'amwalira omwana asobola okwerabira okwebika ne n'abikka ddole eyo gwe n'ojja olw'obusungu omwana talimye omwana tayeze enju takoze eki n'omukuba naye ekyo abazadde bakikyuseemu omwana aba alaze omukwano gw'alina eri abaana eyo nno ensonga ngikutte nnyo ate bw'atayige kulabirira baana tajja kulabirira baalizaala ne batoobe b'omuzzaako osanga abaguunya kakati kolaba oti gwali ku terefayina kwata essimu eyo oba kompyuta yo ogende mu Facebook obeere ng'ogenda wali we tusakingira ompandikirawo nti Oluganda Zaabu bw'ona amaze okwandika Oluganda Zaabu sakinga ku peegi ya mukwano bwonna bw'ogirabye scrollinga down sikaba oti nga bw'okiriye wansi mpola mpola ogenda kubeera nti osangayo noonya wali like sooka olikinga peegi eyo noonya wali like koonako mukwano bw'onaaba omaze okugirayikinga buli lunaku nteekayo omulamwa n'ogwaleero gwatuuseyo dda nti omwana omuwala omugunjufu yandiyisizza atya naawe njagala okwate wali comment koona ku comment onterewo gwe kyolowooza omwana omuwala omugunjufu yandiyisizza atya biki byasaanye okukola biki byatasaanye kubeera nti akola ogabane naffe mu programu eno Oluganda Zaabu Mr. Kanwagi ntongereyokko maama kwe tusinze okwesibako ku lw'ensonga y'obuzadde obugenda okujja oluvannyuma lw'ono omwana omuwala obuyonjo ewaka omwana kubanga enkya agenda kuva ewaka awo agende mu maka ge enteekateeka gy'ateeka enju obuyonjo kugisiimuula kulongoosa buli kyonna kugiteekateeka kiva waka naye takigwamu bugwi ate mu masomero agamu tegakituukiriza mbeera bwetyo okulongoosa byanju naye ewaka tusuubira kyova olaba nti abaana basoma ku ssomero ate ne bamala ne bawummuzibwa wabula ate abazadde ennaku zino bo ekyokusoma bakitutte nti nsonga kikyamu naye waliwo ensonga lwaki okusoma kwa Uganda kusomesa emyezi 3 ate omwana n'awummula kiteekeddwa okubeera nti omwana bwadde ewaka ateekeddwa okubeera nga ayisibwa mu mbeera oba mu bintu ebya mbeera abantu society yeeyisa atya emirimu giri gitye gyewaka n'alyoka atadda ku ssomero naye abazadde amaka ag'ennaku zino kyegavudde galalambala agamu kwe kubeera nti abazadde batwala okubeera nti abaana bano bawummula kibonerezo era mbuuza muddayo ddi nti bwetu abatasomako holide n'atandika okunoonya agende mu holide sivumirira abasomesa mu holide kubanga waliyo ebisaakaate okunako okusoma so waba takisobodde kisobola asobola omutwala mu bisaakaate ng'ebyo n'amulambika naye nga gw'oteesa nti omuzadde asaana abeereko n'omwana we omutegeere abazadde abamu tebamanyi baana baabwe tebabategeera ojja n'okufa abasomesa ajja n'ogamba omuzadde omwana akola bw'atya omwana omusomesa awala n'omwana wange n'oyeetikka omwana wange abazadde tebategeera baana abasinga obungi bw'ogezaako omwana omuteeka mu kkuba eggolokofu batandise n'okutuwa empi ani akuba tonnabiwulira ogezzaako kugunjula omwana omuzadde n'akuba omusomesa omuzadde waliwo ejjo yabadde vidi ku saani omuzadde n'aŋŋamba kuba omugaa ntaasa gavumenti mwetuli tekikkiriza nammwe abazadde singa wabaawo ekikiba kirabisa obubi tojja kujjukira ebyo ate abazadde kibakola batugamba abaana bano nja kutwala ku ssomero nja kugamba omusomesa gundi akunkubire akati ekyo kiba kirambise nti omuzadde mu kugunjula omwana ono omutya n'omutya waliwo omuzadde yagamba nti nja kutwala ku poliisi gwe bw'otanneegendereza kati omwana akula nga akyaye poliisi omwana akula nga akyaye essomero poliisi yeesaana kukyayibwa lwaki baba bantwalayo naye kati obwo buba bunafu njagala tufune ebirowoozo by'abantu
kagamba eby'omwana omuwala bingi era tukonako bukonyi mpola mpola era obudde tulaba bututwala nga tufundikira naye tujja kuddamu n'olwokubiri tujja kuba ku mwana muwala y'omu oyo Fakya Katikkiro zo tayise ku Facebook page yaffe Oluganda Zaabu agambye nti asaana kuba muyonjo wampisa ate nga muwulize ate era nga wagonjebwa we bali kuweereza agambye nti bali kuweereza jjajja omanyi omuzzukulu yeyita Katikkiro dota ate nze Katikkiro mpita nze maama wa Katikkiro mpita maama nze maama gwe kojja wa Katikkiro twesimye weegazanye Kasasa Dennis Kanyika agambye nti weebale kusomesa obuyonjo okutya Katonda okuwa abakulu ekitiibwa naye kennyini abeera ayina okukyewa omusomesa wange Kiguli GW ayongereko Lulinda Shakibu agambye nti asaana kuba muyonjo nga yeeyisa bulungi obuyonjo buli muntu abutaddeko essira ona ye Basalaine Saada agambye nti alina okuba nga ayamba bazadde be emirimu gy'awaka okugeza ng'okufumba era nga mweyogedde Sennabuli Akimu agambye nti alina okuba nga wampisa okusooka okulamusa ku bakulu okubategekera akacyayi n'okubalabirira mu mbeera ez'enjawulo okimanyi abaana abamu basuula mu nnyumba ne muzuukuka nga tebabuuzizza bakulu nti wasuze otya taata kigambo ekituufu lwakuba kibaga nti afubutuka bufubutusi tabuuzizza ku maama abasomesa abansomesa empisa mu kintu ekyo baŋŋamba nti lumu bali kusiba kuba olifubutuka mu nju n'ogenda nga tolamusizza bakadde ne basanga nga baakutuse nga tomanyi balirowooza gwe ate afuddeyo kuloopa mbeera eno ng'ate wasuzeewo gwe wabasse toyanza Mr. Kanwaji njagala mbulira abantu buli lunaku tufunayo akanyomero kamu mu programu yaffe eno Oluganda Zaabu tukayita obugagga bw'olulimi nga programu enaatera okuggwa twigayo ekisoko oba olugero oba ekigambo ekitali kya bulijjo ate olwaleero tugenda kuyiga olugero olugamba nti addiŋŋana amawolu yagajjako omukkuto amakulu ag'okungulu gali ki Mr. Kanwaji amakulu ag'okungulu nti boddiŋŋana emmere eno esuzeewo gwe mmere eba esuzeewo totera kukkusa naye bw'ogirya nnyo emirundi n'ogirya nnyo tolyaku katono omala oba omaliriza okukkuse eg'okungulu amakulu ag'omunda gagamba ag'omunda nti ekintu kyonna ne bwe guba mulimu ne bwe kuba kulima ne bwe kuba ki ne bwe kuba kusoma singa okiddiŋŋana enfunda eziwerako omaliriza okifunyemu obuwanguzi n'omugannyo kati naawe atulaba ku BBS FM program Uganda Zaabu kyonna kyokwatako kulima kusoma oli musuubuzi oyagala kulabirira mwana oyagala kubeera ng'ogunjula mwana oyagala kusoma ku program Oluganda Zaabu oyagala kuyiga bya bufuzi bya fashion bya ki buli kyonna kyoteekako omukono oba ebirowoozo kiddiŋŋane lunye lutatadde mukwano ogenda kubeera nti ate okifunamu obuwanguzi ekikulu tumanyi okuggwamu oluusi amangu kati ninyo okola ebinnamye n'okita naye lemerako mukwano ogenda kubeera nti ofuna obuwanguzi mu ekyo ky'osazeewo okukola toggwamu maanyi mu kaseera kati niwe kati mpawo kaaga lemerako obuwanguzi ojja bufuna leero lwe lugero lwe tuyize mu programu yaffe Oluganda Zaabu nga tumaliriza akanyomero obugagga bw'olulimi olugero lugambye nti addiŋŋana amawolu yagajjako omukkuto tusibula abantu baffe Mr. Kanwaji nsibula abagoberezi ba puroguramu eno abatulaba bonna n'abatuwuliriza nti singa eggwanga lino lyakutereera mwatulina kutandikira ku bakyala mu nneeyisa yesi abasajja balina okuleka ogwabwe kubanga baga nti omusajja ye mutwe mu maka naye ate omukyala bwe bulago obulago omutwe guno gukyuke gutunulewa n'olwekyo abakyala bafeeyo nnyo tubeebaza kuba baweeredde ate era bafuddeyo okukola kino kyonna abazadde baffe waliwo abagobereza puroguramu ab'olulango matovu masita matovu mukatero ne metro neno ndesa kulaba bambi n'abalala tukutumiddeko amannya Kanwaji Paulo Mugumya omusomesa ku Broadway High School Kawempe anoonya si mufumbo nange nze Sharifa Namatovu sijja kubuulira oba nnoonya oba ndi mufumbo naye nga St. John Baptist Gama Primary Teachers College genda osoma obusomesa bwa primary nursery teaching emisomo egy'omutwenga ez'enviiri bino ebyokutunga engoye fashion and designing ebyokudesigning ebifaananyi wali eggaba mukwano ogenda kubeera nti ofuna okutendekebwa okukyasingidde ddala okubeerawo okulungi ennyo nnyini ddala ate Haji Musa Traders mukwanako eda abakyala bonna n'abaami abagala okufuna hijabs ennungi obukaayo obulungi hijabs ennungi nga zino n'okusingawo gye balaga ate ne bavaayo nga kwegamba bafunye ebintu ebiriko okuva mu nsi
ensusa eziriko fashion eziriko ngate bei nseko buseko. Sharifa Namatovu ngobera ku Facebook Sharifa Namatovu fans page yange atera ne ku YouTube gendo searchinge ku Sharifa Namatovu ne ku Twitter @SNSherry. Tudamo nako olwencha tugina kwa ne Salongo Mamba tefatama nga tusoma katabo zinunula omunaku mukwano toka suwa Aisa Basajja kabaka wa Buganda awangale.